ta'ala mulungi atuukiridde taliiko bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. falkamalu lillah wahda, obujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. musaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera se okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yatutumira n'obuluŋŋamu, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asime ku abo abaamugoberera ne bamukkiriza ne bamuyambako okubeera ng'atuusa obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri ebitonde bye. mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala asiime ne kwabo abanaabagoberera ku buluŋŋamu n'okukola obulungi, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala lwaliyimirizaawo enkomerero. okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa bwa muntu ssekinnoomu. Allah kyakulagira n'omubaka sallallahu alayhi wa sallama kyakukubiriza omwami oba omukyala, obeere muvubuka oba buli muntu mukulu oba oli mukadde, linattaqillah, buli omu agezeeko okubeera ng'atya Allah subhanahu wa ta'ala. ekyono kyekifumbekeddemu obulungi obudde eri omuntu ku nsi ye ne mu kabbuli ye ne ku nkomerero ye. omutawaana gwonna n'obuzibu bwonna n'obuyinike buli mu kyennyume kyakyo ekyokubeera ng'omuntu tatidde Allah subhanahu wa ta'ala. bwe tujjidde mu darusu eno nga baganda baffe innama almu'minuuna ikhwa, baganda baffe abasiraamu abasangibwa mu nsi eya Falastin nga bali mu mbeera ey'obuyinike obw'ekika ekyawaggulu. bwe batazzeemu lwaleero oba bwe batutuuseemu lwaleero, wabula bwe bati bawangaala. nasalu llaha alafwa walafiya. baweweeramu buweweezi naye nga batutte ekiseera nga yu'anuuna min zulumi alkafara, nga mwana wattu bafuna okutawaanyizibwa n'abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala min alyahud, ku bayahudi wa hulafaa'uhum, n'abo ababayambako, alayhim min Allahi ma yastahiqun. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abatuusaako ekyo ekibagwanidde. fa innahum yuqtaluun, battibwa, wa yuhramu alayhim almauna, era nga baziyizibwako embeera ebayamba, min alطaami walsharabi waddawa, baziyizibwako ebyokulya ne baziyizibwako amazzi, amasanyalaze olwaleero tebalina, ne beebulungululwa a'daa'u llah wa a'daa'u al-islam wal-muslimin, ne babakolako byonna ebyensonyi paka lwe lwatuuse okubeera nga qiblatu lmuslimina al-awwal, ekibula ky'abasiraamu ekyakulembera nga nayo ye Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa, okubeera nga nagyo baagiboominze ne bagiteeka ku ttaka. maa al-asafi shadid, mu binakuwaza mu nsi mulimu abasiraamu
ويفعل بهذا ebyo bikolebwa ku basiraamu wa fil wujud naye nga mwana wattu in existence we have Islamic countries and Islamic leaders tulina ensinga za busiraamu tulina abakulembeze nga ba busiraamu and they are around that place mwana wattu beetooloddwa ebifo ebyo nga tebali wala ولا يرفعون بذلك رأسا ولا يرفعون بذلك رأسا بل كل واحد تيافايو بليوم في بلده ورئاسته يأكلون ويتمتعون بل يا بنيوا مع ما عندهم من الأسلحة والقوات المسلحة ومن ببالنا مبيوكرواني السنامج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت بيع وصوامع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا singa teriyo bantu bavaayo kubeera nga bayimirirawo bakome ku balyazaamaanya n'aboononefu n'abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amasinzizo gajja kumenyebwawo naye Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wa masajid n'emizikiti gijja kumenyebwawo egyo gijjukirwamu Allah subhanahu wa ta'ala wabeera nga almasjidu al aqsa eri ku ttaka nga tonalabayo mukulembeze wa busiraamu asukiramu oba basukiramu bal antum yawmaidhin kathir walakinakum ghuthaa ka ghuthaa'u as-sayl omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti tatadaa alaykum al-umam abantu bagenda kubeera nga beekuŋŋaanyize kubeera nti obusiraamu babukosa nga bwolaba kama yatadaa al-aklata ala qas'ati at-ta'am nga bwolaba abali b'emmere bwe beekuŋŋaanyiza ku lujjuliro oba ku lusaniya lw'emmere bakole byonna ebyesittaza ng'ensi eraba ebbanga lyonna ly'abantu kuvaayo ne beekalakaasaamu awo ne bakwata obupande ne bakumbako mu luguudo eri nga abasiraamu bwe batugumbulwa Allahu almustaan omubaka bamubuuza nti awa min killatina yaumaidhin ya rasula llah kigenda kubeera nga kivudde kubeera nti abasiraamu batono nnyo mu biseera ebyo nga tebalina kyebasobola kubeera nga beerwanako omubaka yagamba nti bal antum yaumaidhin kathir omubaka yagamba nti ebyo bigenda kubeerawo ng'ate muli bangi nnyo nga muli bangi nga buli wamu abasiraamu webali walakinakum naye ng'obuzibu gusa nga mulinga nga jjovu walakinakum gusa naye nga mulinga jjovu kagusa usayin tekyawulira makulu
والله واجب يلزم من عنده حيلة kikakata ku buli muntu yenna abo boolaba abo abalabikira obulabikizi mu gatiibwa ne mu kutambula mu bitiibwa n'aba bali emabega yalzam kibakakatako okubeera nga yansuruna baita Allah kibakakatako okubeera nga yansuruna baita al-maqdis kibakakatako okubeera nga yansuruna ikhwanahum al-muslimin naye buli omu ali mumbirize bali mu kwewuba bali mu kwetooloola الله المستعان ويلزم المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة kikakata ku basiraamu abasajja n'abakyala n'abaana abato abatalina busobozi okola otya kibakakasako okubeera nga yunsuruna ikhwanahum biddua kibakakasako okubeera nga baganda bammwe abo mubataasa n'okusaba kwammwe الجأوا إلى الله في دعواتكم مديري الله سبحانه وتعالى مكسبكم مدوازا مبريوم ووري وادعوا لإخوانكم مسابيري بغاندا بموي في فلسطين muwanike emikono gyammwe fi saati al-ijaba mu biseera ne mu bifo Allah mwayanukulira fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum mbaka sallallahu alaihi wasallam atulaga nti obusiraamu n'abasiraamu bataasibwa n'okusaba kw'abanafu baabwe لا تتكاسلوا عن الدعاء كم قيالي لك سبع الله سبحانه وتعالى زوكك كيتلو كالسجود يو قامت اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أطعمهم اللهم ثبتهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بأعدائنا وأعداء إخواننا المسلمين في فلسطين ربنا إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام تلك الكفار مسوي الله سبحانه وتعالى anyweze baganda baffe abaliise anyweze ebigere byabwe abamalire abataate bateerewo obufulumiro mimma hum fihi osanga Masiri eryawo ku mabbali osanga Saudi Arabia eryawo ku mabbali osanga Lebanoni eryawo ku mabbali osanga ensi zonna ziryawo bye tulaba ebyeyoleka mu nsi buli muntu alinda kiseera kye
oba abalintu balibeera batya? Abantu balibeera batya nga abakufaaru balumbye Saudi Arabia? Abantu bali mu bitiibwa, bali mu mamotoka ga bbeeyi, bali mu kulya na kunywa, bali mu kulya na kunywa. Abantu balina bakyala baabwe, balina bakyala baabwe, bantu bali mu kusitula baana. Nedduwa eremu omuddu okusaba Allah, n'obuduwa nedduwa eremu omuntu okusaba Allah. Waliwo omulembe gwalibwa mukulembeza ayitibwa Mu'tasim billah. Mu'tasim billah. من رؤساء الأمويين. yali Kufa, Baghdad, n'awulira omukyala nga mahsura, ng'awambiddwa mu kimu ku bitundu. Omukyala oyo bwe yawambibwa n'akoowoola eddoboozi n'aga nti ya Mu'tasima, ya Mu'tasima, owange gwe Mu'tasim billah. Allah subhanahu wa ta'ala min karamati al-awliya n'atuusa eddoboozi eryo n'alituusewo omukulembeze Mu'tasim. Omukyala omu omukulembeze oyo yasitula eggye ly'Obusiraamu, yayungula eggye ly'Obusiraamu ne ligenda nga ligenze kununula mukyalo ogwo. Naye abakulembeze b'Obusiraamu n'Abasiraamu, Allahu al-musta'an. Baganda bange, kyabuvunaanyizibwa kuffe, kyabwatteeka kuffe okubeera nga buli omu mu dduwaazo oteekeddwa okubeera nga osabira baganda bo, osabira Obusiraamu, osabira al-Masjidu al-Aqsa. Era kyabuvunaanyizibwa mukulembeze yenna oba imaamu okubeera nga abantu yaqnutuuna fi salawatihim. Kyabuvunaanyizibwa okubeera nga ne mu swala zaffe tusoma kunut mu kusabira abaganda baffe. Kyabuvunaanyizibwa nga ne mu kunut mu swala zaffe ttaano okubeera nga bwe mba musobodde okubeera nga ba'imma, okubeera nga musabira abaganda baffe mu swala zammwe. Kuzeseeyo eddakiika 2-3. fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi al-fara'id inda an-nawazil. Omubaka yasabanga kunut mu swala ez'obwetteeka ng'Obusiraamu bulina obuzibu obufaanagana bwe buti. Wallahi ra'aytu, nalabye omuzikiti, olaba omuzikiti ku ebyo bibidya byammwe. La hawla wala quwwata illa billah.
ثانيا waliwo akasonga akokubiri nga nako emabega eri twalinayo nga tukyali balenzi bato baana bato nga waliwo okusomesebwa okugamba ti abakyala tebalambula ntaana oba tebalambula bijja ti abakyala tebalambula biki tebalambula bijja owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera abamu ku baganda baffe bangi tebakyali balamu ne batulambikira nti omukyala alambula ebijja era we tububukidde ne tuwangaalako n'abantu abamu ekyo ne kibeeranga kyabukala mu kutegeera kwaffe nti omukyala alambula ebiki alambula ebijja naye ate wayisa akaseera ate era abantu ne baddamu okusomesa nti omukyala talambula bijja omukyala talambula bijja era okutawaanyizibwa ne kujja kungi nnyo mu bakyala ne bakaluubirirwa ensonga eyo ey'okulambula ebijja olw'okubanga waliwo abo walimu abalabika nga bagijjulula nga bagamba nti bwetyo weefaanagana omukyala talambula biki talambula bijja naye nga bwe bifaanagana era bulijjo okujjako okwesigamira ku fataawa ezimu ez'abawalimu naddala fatuwa ya Saudi Arabia n'abawalimu baayo erambika ekyo tewaliiwo nnyo obukakafu bukinywezaawo tewaliiwo nnyo obukakafu bukinywezaawo nti omukyala takola atya talambula bijja okujjako hadithi gye tujja okutunulako mu maaso katono insha rabbul kaaba والذي أريد أن أثبت والذي أريد أن أثبت kyeyagala okuddamu okunywezaawo kwe kubeera nga nziramu okunywezaawo n'okunogaanya nti omukyala alambula ebijja era kimusaanidde nno ddala kimusaanidde ddala okulambula ebiki okulambula ebijja ensonga eyo omuntu ayagala okubeera nga agaziwa kuyo n'okugitunula kuyo mu bwesimbu si mu kukaayana wadde okukola kutya ensonga eyo nambulule bulungi mu kitabo kiyita bahjatu nazirin sharhu riyadi salihin bahjatu nazirin sharhu riyadi salihin omuzingo ogusooka kitabo kyano kya Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali ensonga eyo gisange ku peegi eya 582 582 bab omulyango istihbab ziyaratu alqubur lirrijal wama yaquluhu az-za'ir omulyango gwa 6 mu Riyadhu Salihin naye gugamba nti omulyango tugenda okulambikira nga kyagalibwa kirungi omuntu okulambula ebijja oba gayita amalaalo ku basajja wama yaquluhu az-za'ir
na biki omuntu bw'aba agenza okulambula ekijja biki byayogererayo. Wuliriza ebigambo bino n'obwesimbu, oba oli awo naawe ne kibeera nga kikweyolekera obwennyini bw'ensonga eno. Yagamba hafidhahullah, yagamba nti la yujadu dalilun, tewaliiwo bwesembeso butuufu, tewaliiwo bwesembeso bulambika ala takhsisi rijali duna nisa, tewaliiwo bwesembeso bulambika nti ensonga y'okulambula ebijja yeeyawulidde basajja nga tekkirizibwa ku bakyala. Wabula ekituufu kiri nti bali nisa, naye abakyala karrijali fi istihbaabi ziyarati, abakyala bafaanaganira ddala n'abaami mu bikwatagana n'okubeera nga kirungi okubeera ng'omuntu alambula ebiki, alambula ebijja. Oba musajja oba mukyala, mu ebyo ebigwanidde era ebirungi omuntu bye yandibadde yettanira, yandibadde yettanira okulambula ebijja, mwami oba muki, mwami oba mukyala. Lil adillati al atiya, olw'obujulizi obujja wammanga. Yabuleetera mu ngeri ttaano, osobola okugenda nga obulambika mu ngeri ezo. Engeri esooka, umumu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, okubeera nti ekigambo obujulizi obutusindika abasajja oba obusindika abantu okugenda okulambula ebijja bubuna umumu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ekigambo ky'omubaka ekijjibwamu okulambula ebijja kibuna, nga nakyo kyekigambo ekigamba nti fazuruha, mulambule ebijja, fazuruha. Ekigambo ekyo fa inna nahya almutaqaddim, okuziyiza okwakulembera mu hadithi erimu ekigambo kino. Hadithi egamba ti kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur, hadithi ya Buraidata radiyallahu anhu qala, Buraida agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye, kuntu nahaytukum, nali nabaziyiza an ziyarati alqubur, nali nabaziyiza okulambula ebijja. Omubaka n'agamba nti fazuruha, naye kati mbakkiriza mulambule ebijja. Fazuruha, ekigambo ekyo kati mulambule ebijja. Fa inna nahya almutaqaddim, okugaana okwakulembera, kuntu nahaytukum, okuziyiza okwakulembera, kana shamilan lirrijali wannisa, kwali kubuna abasajja n'abaki, n'abakyala, nga tewali wakkirizibwa kugenda kulambula bijja. Awwal al-amr, oba oli musajja oba oli muki, oba oli mukyala nga tokkirizibwa kugenda kulambula biki, bijja. Kana shamilan lirrijali wannisai ala sawai, nga tewaliwo njawulo. falamma omubaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yanasakha nahi, bwe yasangulawo okuziyiza, fasara al-istihbab, nekisigalanga okubadde kigaanibwa nga kikubirizibwa, swara al-istihbabu yashmalu zawjaini, na bwe kityo okukkirizibwa okwajja oluvannyuma bwe kutyo kwali kuzingira wamu arrijalu wannisa, nga bwe baali nti okusooka bonna baali bakola batya, bagaaniddwa, n'okukkirizibwa bwe kwajja era bonna bakkirizibwa lutya, bakkirizibwa lumu.
nga bwe kuli okugaana kwali kubazingira wamu bonna bwe yakyusa nakkiriza n'okukkiriza kwali kukola kutya kwali kubatwalira wamu kwali kubagatta faman istasna nisaa min umumi lafzi omuntu anokolamu naga nti okukkirizibwa kwagenza okudda nga bakkirizaako basajja bokka fa alayhi dalil olina kutuwa bujulizi bulambika ekyo nti bakkirizaako basajja bokka olina kutuwa bujulizi obulambika nti bwe bagenza okukkiriza bakkirizaako baki bakkirizaako basajja bokka bw'oba tolina bujulizi bulaga nti bakkirizaako basajja bokka kitegeeza nti n'abakazi balimu abo abakola batya balimu abo abakkiriziddwa era omuwali mukyava agamba nti wahayihata naye ng'agenda okuleeta obujulizi obulambika nti bakkirizaako basajja bokka nga anaabujjawa wahayihata ng'agenda kubujjawa teriyo ayinza buleeta tebuliyo ekyo kitya kyekigambye kitya nga bwe kuli okugaana nti kwali kutwaliramu abasajja n'abaki n'abakyala okugaana bwe kwasangulwawo ne kusikirwa okukkirizibwa na bwe kutya okukkirizibwa kwajja kubo n'abasajja n'abaki n'abakyala omuntu ayagala okukyawulira abasajja bokka atuwe bujulizi obunokola nti bwe yagenda okukkiriza yakkirizaako baki yakkirizaako basajja bw'aba talina bujulizi ekyo tekibeera kiki tekiba kituufu n'obujulizi obwo tebunnalabika ekyo kitegedde namba b ishtiraaku rijaali wannisaa bwe weetegereza ishtiraaku rijaali wannisaai fi lillati التي من أجلها استحب زيارة القبور ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yazinziirako okukkiriza abantu bagende balambula ebijja ensonga kwe yasinziira ebuna nga bwekwata ku basajja ekwata ne kubaki ne ku bakyala oli ayinza n'okugamba n'ekigambo nti ate ku bakyala ebakwatako nnyo ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallam ayina ensonga kuwe yasinziira nagati ekintu kino ndowooza ekintu kino kigwana era nkikkiriza mugende mu maaso nakyo mutandike okukikola ensonga kwe yasinziira okutukkiriza tugende okulambulanga ebijja by'abafu baffe nga bwekwata ku basajja kazaalika ekwata ne ku baki ekwata ne ku bakyala oyinza n'okinoganya ti ate ku bakyala ebakwatako nnyo ntegeregese bulungi naye yeeruwa omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama ti fa innaha tudhakkiru al-akhira فإنها تذكر الآخرة okulambula ebijja riwaya ya hadithi ya Buraida mu Muslimu egamba nti ala fazuruha mulambule ebijja faman arada an yazura alqubura omuntu yenna bw'aba ayagadde okulambula ebijja falyazur abikole ki abirambule fa innaha tudhakkiruna bil akhirati ekyo kikutujjukiza enkomerero kikujjukiza butya bw'ogenda okufundikira gy'olaga omuntu n'otuuka awali omuntu gwe baziike yali ow'amaanyi n'otunula ng'olaba ku ttaka amaanyi gakuggwa
omuntu bwati bwakomekkereza obulamu nekikutegeeza wa gy'olaga okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nekikuyamba okubeera ng'omutima gwo bagukubako n'amampaati ne gakola gatya amampaati ne gakugwa bw'oba olina by'oyagala okweteekerateekera embeera eyo n'obikola. Abakyala be bantu abasinga obutafaayo, abakyala be bantu abasinga okweragajjalira, bagwana nnyo okulaba embeera zino ezitiisa zikuba ku mitima gyabwe. oba oli awo banaakola batya? banadda engulu ne bajjukira nti balina gye bagenda okusinkana eyabatonda Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki ŋŋamba tibalabika beetaavu na nnyo eri kino okusinga ate abaki okusinga abasajja. Bakazi tebeefiirayo illa qalila okujjako abatono. كما في حديث بريدة الآتي في حديث أنس عند الحاكم بسند صحيح حديث يا أنس جوجوب سانغ مستدرك الحاكم يا قامت ألا فزوروها بنانج مراموري بيجا ناوي سونغا سينو ومانغا نغاتي فإنها وقراموري بيجا ترق القلب سونغا eryemabega w'okutukkiriza okulambula ebijja esooka turiqu lqalba okuba ku mitima giggwemu amampaati giggwemu okulowooza nti oli wa kitalo giggwemu effujjo. turiqu lqalba kulambula ebijja otuuka ku kijja kya maama wo otuuka ku kijja kya taata wo ogenda otuuka ku kijja kya mukyala wo omukyala agenda atuukako ku kijja kya bbaawe omukyala kafiirwa omwami we bamuziika agenda atuukeko wa atuukengako we baziika bbaawe bwe baasulanga mu kikunta ekimu. oba oliawo omutima gwe gunaafunamu okukola kutya okugonda ne kuggwamu obukakanyavu bwe gulina ku mateeka ga Allah. fa innaha turiqu alqalba wa tudmi'u al'ayna wa tudmi'u madha al'ayna waliyo n'amaaso amakalu naye okulambula ebijja kigonza ne ku maaso ne gakaabako waliyo abantu nga yabukuuna min dhikri llah nga bakaabako olw'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. inna alqalba tahzan emitima ginakuwala walqalbu tahzan walqalbu tadma amaaso ne gakulukusa amaziga. emitima bwe gigonda ne gifuna ennaku omuntu bw'aba ali mwakati Allah subhanahu wa ta'ala amaziga alabirawo nga gafulukuka ne muki ne mu maaso. wa tudmi'u al'ayna wa tudhakkiru bil akhirah. ensonga ey'okusatu omuntu n'alowooza ku nkomerero ye. omuntu n'alowooza ku nkomerero ye. hikamu ezo essatu bw'ozinoonya ojja zisanga nti kama tashmalu rijal kadhalika kama yashmalu rijal kadhalika tashmalu nisa wannisa min ahwaji albashar. abakyala obasanga nga be bamu ku basinga okubeera abeetaavu ila hadha. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح حديث يا أبو سعيد سونغا أمبكا جي يوغيلا يقانتي فإن فيها عبرة ebijja birimu ebyokwebuulira bingi. ebijja ebyo omuntu bw'alambula ku bijja afuna ebyokwebuulira bingi.
genda ku kijja kyewammwe olaba abantu min aqribaika rijalun wa nisaa abaami n'abakyalo olaba abasirikidde we basirikidde mu limbo yewammwe tambulako ebigere gendako enkoowe tambulako enkoowe gendeko enkoowe otunuulire okuva wansi ng'abantu babasereka ng'abasereka ensekese z'enku naye nga wonna wajjudde min ahbabik kubaagalwabo mwabo b'omanyi ne b'otamanyi abaana abato n'abantu abakulu olabe kaifa kaana akhiru embeera yaliridde yali etya embeera ya enkomerero y'abantu min al aghniyai walfuqara mu banaku n'abagagga ensonga ezo ezisinziirwako okulambula ebijja tezisosola mwami na mukyala ate weetanga ng'abakyala beetaavu nnyo eri ensonga zino ate oba oluusi n'okusinga abaki okusinga n'abasajja. namba 3 wurudu rukhsa lahunna في زيارة القبور في أحاديث كثيرة وتوشاري mwebyo ebijibu ebitegeerebwa mu hadisi ezo zetwakasomako naye n'olukusa lwennyini weeruli ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam abakkiririza ddala bagendere ddala bakole batya bagendere ddala balambule ebijja. ngambye nti waliwo oti waliwo oluki olukusa nga luviira ddala ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ngakkiriza baki ngakkiriza abaki abakyala ogenda okukola kutya ogenda okulambula entaana. ate no mu hadisi nyingi minha muzo ma akhrajahu al-hakim wal-bayhaqi بإسناد صحيح nga hadithi sanadi zazo nti ntuufu emu an tariqi Abdullah ibn Abi Mulaika hadithi ya Abdullah mutabani wa tata Mulaika anna Aisha radhiyallahu anha oyo mchara wa nabbi ماما واركرزة عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم عائشة نقرمو أجا ونقرمو أجا عائشة أفاوى من المقابر أقبلت من ماذا عائشة ajja naye ng'avaawa ng'ava ku bijja ng'ava mulimbo min almaqabir alisiraji yali avaawa yava mulimbo. Abdullah amugamba faqultu laha kyeva mugamba yamugamba atya ya umma almu'minin يا أم المؤمنين وانقف ماما وركرزة من أين أقبلت ماما وركرزة ماما وركرزة قالت يا ذا مقامبة من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر مفاو كبري يا عبد الرحمن متبني وابو بكر يعني اويو ها منيدا مبانا بابو بكر يا باتي كريبو مني عائشة نمر بيرماني أسماء نمبرم نمنينا أبونا عبد الرحمن يا فا
nga bano bannyina bakyali baki nga bakyali balamu. Aisha mwannyina ono yamubeeranga nnyo ku lusegere n'olunaku bwe baakola hijja. Aisha amala agenda mu nsonga nga bagenda mu hijja. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe bamaliriza emikolo, Abdurrahman ono gwe yagamba tutwala mwannyoko Tan'im, twala mwannyoko Tan'im ayingira mu mizizo ajja akole umura, kubanga yayingira e Makka nga tayingiridde mu mizizo. Ono Abdurrahman mutabani wani? Aisha agati nva ku Kabuli eya Abdurrahman mutabani wa Abubakar. Fakultu laha, Abdullah namugamba, alaysa kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ninanga kimanyi taliiti omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gigere ku ye, taliiti naha, taliiti yagaana an ziyarati alquburi, nabbi teyagaana okulambula ebijja. Akibuuza Abdullah, akibuuza mu nduli yonna era nga bwe kiri, tekimanyiddwa nti nabbi yagaana okulambula ebijja. Ate kati gwe ova kuki? Ova ku kijja? Aisha yamugamba nti naam. Qalat naam, namugamba nti thumma amara biziyaratiha, yasooka n'agaana olubereberye, naye oluvannyuma n'alagira era n'atukkiriza okukola kutya. Aisha tategeerangako, Aisha radiyallahu anha eyawangaaliranga mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam, teyategeerako nti ekigambo fazuruha mulambule ebijja, teyakitegeerako abu Aisha nti omubaka yagamba basajja. Takitegeerako bwati yali yatuziyiza naye bwe yamala n'akola atya? Bwe yamala n'atukkiriza era yensonga lwaki nkola atya? Nva ku kijja kya mwannyinattu, kya mwanattu. Man afqahu bikalami rasulillah min Aisha, ani agala tugamba nti ategeera ebigambo by'omubaka okusinga Aisha? Namba 3 ogitegedde? Olukusa omubaka sallallahu alaihi wasallam yaluwa, n'aluweera ddala n'abaki? N'abakyala. Namba 4, تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة تحية أهل القبور. تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة لعائشة تحية أهل القبور. بنو شاري كبكرزة نبي صلى الله عليه وسلم ينين yayigiriza nga bwayigiriza mukyala butya bwalamusa abali mu bijja. Edduwa gye mweyagala naye abaami, edduwa gye mweyagala naye abaami nga mugenza okulambula ebijja, nabbi yagiyigiriza mukyala Aisha. Namanyi ogitegedde? Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yayigiririza ddala ng'ayigiriza mukyala, naye nga kyamuyigiriza bw'aba agenze ku bijja kiki kyakola atya? Kiki kyayogererayo? Kama huwa inda Muslim, ate tonoonya butuufu bwabyo, biri mu siha, biri mu bituufu. Haythu qalat, Aisha yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqulu lahum ya rasul Allah, kaifa aqulu lahum ya rasul Allah, owange omubaka wa Allah bwe bangenze eri abafu mbagambe ntya?
senga kyali tekikkiriza ngati ng'ono nayo ki senga kyali tekikkirizibwa ku ye yandimugambye nti ngokola otya mbaka ye tayinza kukkiriza mukyala we nga mbuzato wange senga ngenda kubijja mbagambe ntya abafu wabula kyeyakola kaifa aqulu lahum ya rasula llah qal ombaka naga nti quuli aisha bw'ogendanga ku kijja bw'ogendanga we baziika omuntu bw'ogendanga we baziikanga abantu bw'ogendanga ku limbo bw'ogendanga we baziika abafu omukyala yenna gambanga bw'oti assalamu ala ahli ddiyaari assalamu ala ahli ddiyaar emirembe gibeere ku bannannyini maka gano amaka ge galuwa Kabuli min almu'minina walmuslimina emirembe gibeere ku abo abali mu maka gano abakkiriza n'abati n'abasiraamu wayarhamu llahu almustaqdimina minna walmustakhirina allah asonyiwe abo abaakulembera muffe okutuuka mu bifo ebyo n'abo abanaabituukamu oluvannyuma lwabwe osabira olwedda abali mu Kabuli nammwe nga naawe bw'oli abasabira kuba naawe okeereye bukeereyi naye naawe eyiye ejja kusimibwa era bakuteekemu obasabira ki obasabira rahmatallah obasabira okusaasira kwani okusaasira kwa allah subhanahu wataala era kyava agamba wa inna insha allahu bikum lahiqun era naffe allah bw'anaatuusa ekiseera tujja kujja tubasinkane bino omubaka abiyigirizaani aisha mukazi musajja bino aisha abiyigirizaani abiyigiriza omubaka abiyigirizaani bino abiyigiriza aisha mukazi oba musajja kati olwo omukyala bamuyigiriza ne byagenda okwogera bw'omugoberayo ki bw'omugoberayo ki obujulizi obumugaana okugendayo obujeewa namba 5 namba meka iqraru nabiyi sallallahu alayhi wa sallam munango mpaka yasanganga abakazi ku ntaana naye teyakubutulako ombaka takubutulangako bakazi ng'abasanze ku ki wabula yabasangangayo era n'abalungamya ku ki ekyokukola إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر بقى يلبكم جار صلى الله عليه وسلم نغاريكو كبري ونيني تبكي نغارو كابا كابا بقى صلى الله عليه وسلم يسانغكم جار نغامسانغكو كبري نغارو كابا قراتيا نغارو كابا كابا فقال لها بقى يا مغامبا اتق الله واصبري اتق الله واصبري يا الله وزي واصبري اوكروتيا ogumikirize wezze ogumikirize omukyala bye yamuddamu hadisi eyo mugimanyi bulungi mugimanyi omukyala yamugaa nti olabye esuuwe yakoze atya omubaka n'atambula n'agenda ewuwe oluvannyuma lw'akaseera omukyala bamugamba nti naye omanye yabadde akugamba ogumiikiriza yabadde ani nebamugaa nti fa innahu rasulullah omubaka yabadde akugamba ogumiikiriza nfudde nze yabadde mubaka omukazi neyezza n'atambula n'agenda ewaani omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugaa nti ewange omubaka wa allah
saategedde nti yeggwe awo we mwakwatira ekigambo kyokka ekisembayo kyeyamugamba nti assabru inda sadamati lula noga nti assabru inda sadamati lula obugumiikiriza Allah bwe yabadde akwetaaza okugumiikiriza n'oteeziribanga n'otakola bitagwanidde wali mu kiseera kiringa obulumi bukyakola bukyakubumbujjira mu kifuba teyamugobaawo wabula yamugamba okubeera mugumiikiriza abeere mukakkamu abeere muki abeere mukakkamu saate era tetumanyiyo sahaba yenna yajja luvannyuma n'abeera nga akandula omukyalo oyo okumugobawo ensonga ezo 5 tolina gy'osobola kuziyita kukeera kumakya kukulukakasaako nti abakyala tebagenda kulambula bijja tolina wabula kino kitegeere lakin naye yanbaghi lahunna kigwanira abakyala adamu likthari obutakikola kitya obutakiyitiriza adamu likthari obutakiyitiriza olwaki saddan liitikhadhi dhalika zari'atun lisiyahi okuziba omuwaatwa ogw'okubeera nti abakyala n'emitima gyabwe oyinza okubasanga nga baleekaanira wakati mu kuba ebiwoobe wa nawahi n'okuba ebiwoobe wa tadyi'i haqqi zawji wa tabarruj n'okubeera nga omusanga nga buli kaseera avudde mu maka ga bbaawe tetugenda kulambula bijja ne bagufuula omugano ولهذا lwaki kize bwe kityo ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم obujulizi ku kubagaano kiyitiriza bukakafu ku nabbi صلى الله عليه وسلم قوله yagamba صلى الله عليه وسلم لعن الله الله anyiigira n'agoba mu kusaasira kwe n'akolimira zuwaaraatu abakyala abayitiriza ayi almuksiraatu abayitiriza min aziyara abayitiriza okulambula ebijja hadithi entuuku eyo yeriko ebizibu entuufu tetesomebwa lafudu ya hadithi entuufu yeeyo zuwaaraatu erambika okukola kutya okuyitiriza waruwiya naye hadithi eyo yayogerwa bilafudhi n'enjatula egamba zairaatu abakyala abalambuzi zairaatu wahuwa munkarun lafudhi eyo gy'owulira eyita ku mimwa gy'abawalimu nga yo gye basoma ne bagyekendesa okuziyiza abakyala okulambula ebijja si ntuufu wabula njweteke munkar abawalimu abamanyi ebya hadith balaga nti hadhihi lafdha enjatula eno si ntuufu kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye buli muwalimu eyesembesa لعن رسول الله لعن الله زائرات القبور لعن الله زائرات القبور لعن الله زائرات القبور songeyo زائرات القبور sintu etuufu egamba etya
لعن الله زوارات القبور. ntegerekese bulungi. bw'oleeta eno enfu ejja kuleetawo okkoonagana n'entuufu eziri waggulu zetukulembezza. omubaka aleka atya mu laana, aleka atya mu kikolimo, n'abeera nga ne baaleseemu ne mukyala we akola atya, ne mukyala we mwali. omubaka aleka atya mu nahayi, mu laana, n'alekamu ne mukyala we. omubaka aleka atya omuntu gw'alabiddeko ddala n'amusanga ku ntaana ya mutababi we ng'amanyi nti kino kimugobesa mu kusaasira kwa Allah, n'amuyitako buyisi, navuga ti owange vaawaawo. tekisoboka. naye bw'oleeta lafuzu entuufu ey'okubeera nti omubaka yabaziyiza kukiyitiriza, ebeera teyina nkoonagana naziri entuufu waggulu. bw'oleeta lafuzu entuufu ebeera teyina nkoonagana wakati waayo ne hadith enki, ne hadith entuufu, fayastaqimu almaana. ntegerekese bulungi. lianna fi isnadihi sanadi erimu zairatu aginyumya eyita ku mwogezi ayitibwa taata Saleh. yali muweereza buweereza owa mama Hani, yali muweereza wa ummu Hani, wahuwa dhaifun, وهو ضعيف. وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر والعيني والقرطبي والشوكاني والصنعاني وغيرهم. تقرأ كسبون yagadde okulambika ensonga eno, ngambye nti ensonga eno emabega eyo yaliyo ng'abakyala tebabakkiriza genda kulambula bijja. Allah n'atusaasira abawalimu ne bagiraba era ne bagisomesa abasiraamu. abakyala ne batandika okubeera nga balambula ebijja. omulembe gwajje nga mwana wattu abawalimu basomesa nti tekikola kitya, tekikkirizibwa, nga bakozesa fataawa naddala eryessa Saudi Arabia zirambika kino ekyokubeera tebakkirizibwa. obujulizi obwesembesebwa laana Allahu zairatu lqubur, laana Allahu zairatu lqubur, walakina allafz naye enjatula eyo lam yathbutu an rasulillah, sinkakafu kwani ku mbaka sallallahu alayhi wasallam. bw'otunuulira mubarriraati ettaano ezikulembedde zonna zikakasa nti omukyala talina nsonga kukulambula biki. ewaffe wali ewaka ewaffe maama waffe twamuziika awo kumpi bannyinaze waliyo ababeerayo, naye mwana wattu nabo nabasanze nyaabwe azise maama waabwe azika, naye nga tebagendayo wadde okulambula, okumuwa ku salaamu n'okumusabira n'ebigenderako n'okuyonja ennyumba ye. kiki n'ababuuza nti abamwaka ate mbwe kiki muliwa nekijja kya maama wammwe kikalaganako bwegino ate kati twafunye fatuwa nti abakazi tebagenda kubijja. ate ebyo mwabijjeewo twabiwulidde baseeka babisomesa. taabu yakoze etya, tapu yagudde dda n'ewange n'eyingira. tegerekesa bulungi. ayagala okwetegereza bino genda mu kitabo kino kya mizingo esatu bahjatu nazirin sharhu riyadu salihin, omuzingo ogusooka ebyo biri ku peegi okuviira ddala ku ya 582 mpaka 583.
omuntu bw'abanga ayagala mazima nga sikkaayana ovaawo otegedde nga toyagala kkaayana nakuleekaana ovaawo okoze ota ovaawo otegedde naye obanga kukaayana nakunywezaawo kigambo kyo tetukulinaako buzibu ogira obinywezaawo ntegerekesa bulungi أخيرا من وسائل السعادة omuntu ayagala okwesiima n'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali mu abo abagenda okuwona obukaawu bwa kabuli era n'aba n'awona obukaawu bw'enkomerero wabula abeere mu abo abeesiimye ku nsi mu kuwangaala kwe ku nsi ne mu kabuli ye ne ku nkomerero ye omulundi ogwayita twalaba ng'alina okwekwata kujjukiraani kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala okwengeri emmeka okwengeri essatu engeri esooka ey'okulowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima gwo ku buli kyonna ky'ogenda okukola ne ky'ogenda okuleka oteekeddwa okubeera mu abo abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala era abamulowoozaako wakati mu kukkiriza ky'ogenda okukola oba okugaana ky'oyagala okukola kijja kuyamba okuleka bingi mu ebyo bye wandibadde omutima gwo gululunkanira bye wandibadde olowooza nti wandikoze ebikusuula mu buzibu kikugasa bingi mu kusindika okubeera nga okola ebyo bye wandibadde olagajjalira otayinza kulowooza ku Allah we subhanahu wa ta'ala na butya bw'agenda kutuuka mu maaso ge n'alagajjalira okuwa zaka tasobola amma alladhi naye oyo atalowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala ebyo si nsonga ku ye fahimtum omutayinza kujjukira ala kulowooza ku Allah we subhanahu wa ta'ala wakati mu kumulagira okuyimirizaawo esswala ne baaziina n'asigala ku mulimu gwe ng'alina nga atawulidde tasobola okuggyako ng'omutima gwavunda mitima gyakalubira ku ki bangi abantu baleka ebyonoono bye babadde wakati nga babirinako obusobozi bwonna obubikola lwakufumiitiriza ku Allah subhanahu wa ta'ala ali ku seefu y'omusajja sente kawungeezi talinaamu naye ate akuŋŋaanyiza obukadde bw'omusajja buli mu seefu bw'asika bw'ati obukadde bw'omusajja bulimu 20 naye nga ate yasika yalina ekisumuluzo sizze alina obusobozi bwonna obujjako emitwalo emeka naye bwajjukira Allah subhanahu wa ta'ala kikuuma engalo zino nga tasobola kusomola ku sente zino kubanga amanyi obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakumuvunaana kuzo amulaba waliwo okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala okwengeri ey'okubiri okwokumwogerako olulimi lwo nga buli kaseera teruwummula olw'okwogera kwani olw'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala la yazaalu lisaanaka ratban min dhikri llah naye ekyo kisibuka mu mutima abantu abaagala Allah subhanahu wa ta'ala era abamulowoozaako be basobola okumwogerako bw'oba oyagala okumanya levo kwoli mu kulowooza ku Allah n'okumukumiitirizaako tunuulira levo y'okumwogerako okwo فإن الإنسان يكثر من ذكر من يحبه omuddu ayitiriza nnyo okwogera ku oyo gwakola atya gwayagala oba ku ekyo kyayagala
omuvubuka ayagala ennyo emmotoka buli kaseera ekyuma ekyo twala tugende. omuntu omuyitirivu w'abana ab'emipiira gyabwe buli kaseera mupiira na bazanyi baagwo. n'ebirala omuvubuka omuyitirivu w'okwegomba amayumba, nja kuzimba ennyumba walabye ennyumba yagundi twala tugende. olulimi ebiseera byonna lubeera ku ekyo omuntu kyakola atya. man ahabba shay'an akthara min dhikrihi, omuntu bw'ayagala ekintu ayitiriza okukola kutya. فالذين يذكرون الله كثيرا هم الذين يحبونه حبا. aba bayitiriza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala beebo ddala nga mitima gyabwe bamukola batya. wayati dhikiru llah, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kujja nga kutegeeza essala, nga kutegeeza ati wa aqimi ssalata li dhikri. innama ju'ila as-salah li iqamati dhikri llah, essala yateekebwawo lwakuyimirizawo okukola kutya, kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. tunuulira okuva lwetandika, tunuulira ng'ogenda mu ruku, tunuulira ng'ovudde ku ruku, genda ku sujud, yonna ejjudde kola kutya, ejjudde kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. omulundi ogwayita twalaba ensonga 10 omuntu zeyandibadde nga zimuyambako okuzikumintirizaako, zimuyambeko okubeera mu abo abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala olujjukiro olunene. ennamba endala etuuse omuntu kwesiima fi ddaraini bagiyita al-imaanu bilqadaa'i walqadar. al-imaanu bilqadaa'i walqadar, obukkiriza obwannama ddala ng'omuntu akkiririza mu kutya Allah, mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalawo kwe. omuntu ayagala okubeera n'emirembe, olina okubeera mu abo abakkiririza mu kusalawo kwa Allah n'okugera kwe. emirembe gituweddeko n'ebikolwa byaffe ne bibeera bizibu, n'okwetansaabaga ne kusukka, n'okupaala ne tupaala lwa butakkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. amma alladhina yu'minuna biqada'i llah, naye abo abakkiririza mu kugera kwa Allah n'okusalawo kwe, mwana wattu balinako obuweweevu, hatta innahum layafrahuna bima yasuuhum. abamu obatanga n'ebyandibadde binakuwaza, omusanga nga yakyaseka, musanga akyaseka. gwe gye bakusangira nga weekubagizza kiki, wiiki eweddeko nga ndya kawunga na bijanjaalo, ennaku ennuma ennaku zino bakakuleetera n'okatuulako bwoti n'okatunuulira, naye otikeekaliwo. osanga omuddu nga bw'afuna akawunga n'ebijanjaalo, alhamdulillah, baafunye ekyokulya, nga ye musajuku, n'abaana be nga bakuba ki, nga bakuba n'ennuga n'okomba essowaani ne bakikola batya, wakati nga basanyuku n'obasanga n'emisinde nga badduka. Allahu musta'an. oli munakuwavu olw'okuba miliyoni 3 z'okozesa zaakendedde, kati ogenza okukeberamu ng'olina 25, naye waliyo omuddu ng'akozesa kakadde, naye essanyu lyalina n'obutebeetevu nga bw'alina, naye nga ggwe Allah ke yaggyeeko 5 osaanawo. bituufu oba nedda?
mwalimu yagamba nti farida muganda wange okusiima baabu llahi al-a'zam baabu llahi al-a'zam gwe mulyango gwa Allah omunene wa jannatu dunya muntu ayagala okubeerako mu nsi nga yeeyagalako jannatu dunya ejjana y'ensi kusiima bima qasama Allahu lak warda bima qasama Allahu laka takun mu'mina. mwe mukimanyi baganda bange ti bino bye tulimu bifaanaganako ng'omuntu akutte ente n'agisala n'atandika okutunuulira ekyalo oba baganda be n'atandika okutematema naga ti ewa Kiguli baliyo 6 mubatwalire kilo 2 ewa Abubakar yali yekka hafa emumala ewa Sabbi bawere 10 batwalire kilo 4 okutematema okwo okulaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fi lhayati dunya. Allahu akbar. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fi lhayati dunya. Allah yagamba nti natematema nengabanya ate mu bwenkanya empangala yaabwe mu nsi oli ne muwakiri buli omu n'abaako ne kyamuwa. aradita bima qasama Allahu lak wasiima Allah kyeyakuteekululira wasiiba Allah kyeyakuteekululira wakisiima. Allahu akbar. wa mustaraahu al-aabidin okusiima Allah kyeyakuteekululira nakyo bwe buweweevu bw'abasinza Allah awo we bawummulira nobasanga balina raaha hum fi raaha. mustarahu al-abidin wal-imaanu bil-qadaa'i wal-qadar okukkiririza mu kusalawo kwa Allah n'okugera kwe min ahammi ma yusta'aanu bihi fi an-nawaazil min ahammi ma yusta'aanu bihi fi an-nawaazil ebintu ebituuka ku bantu nawaazil ebintu ebituuka ku bantu ebikuba emitima ebikyekinga omuntu bw'aba ayagala okubiyitamu arrida biqadarillah al-imaanu biqadaa'ihi wa qudratihi. suratu Yunus Allah bwe yali agimaliriza yagamba nti wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allahu akbar. ebizibu bivaawa bino ebikuba n'osigala nga tokyalimu kategeera n'opaala n'owulira nga obulamu busaanawo ebizibu ebyo by'olimu bivaawa embeera eno etakusanyusa evaawa wagifumintirizaako. Allah agati wa iyamsaska Allahu Allah bw'aba akutuusizzaako naye akutuusizzaako ki biburri nga kyakutuusizzaako kinyiga. ani atuleese agambye nti ye n'essuubi ly'okukivaamu n'okukikugjamu naye yalyogera ani aba akijjawo yaga nti fala kashifa lahu n'okukijjawo eyakireese ye wamutegedde n'okukijjawo eyakireese ono era gw'olina okugamba nti Allah waani kijjeewo.
kubanga la kashifa lahu illa tawaliwo akirinako obusobozi okujjako ye. mukyemwolera ku bye mulinako obusobozi, bye mwemwole bye musobola kuteteekanya teteekanya, bye mulina ebyo bye mwerimbiramu, naye waliyo bye mutayinako byotasobola kubaako nakwerimba. hatha yudhakiruni ajisiraji kyenzijjukiza abasajja abasatu abeewogoma mu mpuku, Allah n'aleeta lwazi ne lubuutikirawo. bakole ki? beekwese n'ensululu. yensululu ne bwe bandibadde beekwese nayo esitulikika mu mpuku ng'otema olwazi. bakoowoole ani amanyi nti bwe bali awo. mwemwolera mu mbuto gwe mulaba nga mulinamu ng'osobola okudduka nodda eno nodda eno, mwemwolera bwobwo. oba senga gwe gwe bakubye mu kkomera lya Yunusu, oba n'otandikira wa? erya Yunusu mulimanyi? erya Yunusu lya lubuto lwa kyennyanja ekinene kibeera eri wakati mu buziba mu gayanja aganene yebibeera eyo. oba oyo yanditandikiddewa ajje ng'asooba paka lwanatuuka ku mumwa gwakyo. yamsaska Allahu bidurrin, waliyo muganda wange ettagali Allah gwasobola okuleeta gy'oli naye nga la kashifa lahu illa hu, ate nga yenna bw'atyo bwafaanagana. wa in yuridika bikhairin, waliyo obulungi bwe mululunkanira. olina obulungi bw'olulunkanira, naye Allah bw'abeeramu obwo bwe yakwagaliza, nga bwe yali atematema bakutemeratemeramu akafumito, ente si nnene, naye bw'abanga Allah bwe yali atematema gwe wafuna ku saidi y'akafumito. wa in yuridika bikhairin, Allah yaga nti fala radda li fadlihi. nanno teriyo abantu mukola byonna bye musobola okulaba nga muzibikira obulungi temugenda eri bannammwe, mubikola. wallahi ibad, abaddu bannaffe, bantu bannaffe bakola kyonna ekisoboka okulaba nga omuntu afuna kalungi, naye nno nga mumenyekera bwereere. Allah bw'aba alina gwe yatemera naga ti kino kya Abdurrashid kino. fala radda li fadlihi, kinaaba kizibu ate tekiriyo, era kijja keera ku makya keesolose Abdurrashid akafuni, ate osigale mu nnaku amazeera n'agaggawala ng'agaggawadde nga tolina kyakkola. ebintu ebyo bibiri, obuzibu n'ebyo ebirungi bye twagala, Allah yagamba nti yusibu bihi man yashaa'u min ibadihi, Allah abituusa ku gw'aba ayagadde mu baddu be. yusibu bihi man yashaa'u min ibadihi, bw'ate oba n'abakolera abantu obubi temwewaananga. nasuula gundi
si gwe wamusuula. Abasibira bannammwe obunnya n'olabanga ng'abuguddemu, tewaliwo nsonga yakudda ku mabbali n'oselebuleetinga. Ate waliwo bwetaavu, si ggwe, si ggwe. Gwe bwakuyitirako buyitizi, ne bw'otandibadde ggwe bwandikoze butya, bwandiyise ewalala era ne bumutuukako, si ggwe. Okubira bwereere sama. Toselebuleetinga, tewaliwo bwetaavu. Biva wa Allah. Ate ng'abireeta lwa nsonga ze ezeeyawulidde z'amanyi ya Allah. Oluusi bw'obiraba nti bibi, naye ate ng'omuddu ono obulungi bulimu ekyo ekizibu kyamutuusaako, ng'obulungi bwonna bufumbekedde obwo. Waliwo omuddu gwe baŋŋambye yalabako munne nga ayiza okusoma Qur'ani naye nga yagiyigira mu kkomera, n'agesaba Allah bwe babanga bakwatira Qur'ani mu kkomera nange ŋŋende, era ne bukera ku makya nga bamututte. Era teyeevuma kkomera, teyeevuma kkomera. Teyeevuma kkomera. Allah yamutwala n'avaayo ng'ayiza okusoma Qur'ani. Tolaba obwavu buno nti bubi, n'okubeera nga toli nnyo mugagga, bw'oyinza okufumiitiriza n'osiima nga Allah ebbanga lyakulese ng'oli muwaavuyavu, osaalako ku jjama, otuuleko ne mu ddalasa wano. Sirabawo mugagga n'ogu. Baavuyavu be babeera mu bino. Baalazeewo abagagga bali eyo gye bali, Allah yasinga okumanya bye balimu. Nabiyullah Yusuf, obulungi bufubutuka mu kkomera. Omukazi yali akuba mu eya bamusibe. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa an yusjana aw adhabun alim. Ddala kabaka mpeera ki gy'oyinza okuwa ayagadde okukwata kabiitewo, sijja kumatira kujjako ng'omusiri. Beera tewebeekoza illa an yusjana aw adhabun alim. Oba si ekyo wati omusibye mubonereza olubonereza oluluma. Omanyi yagamba nti rabbi assijinu ahabbu ilayya, kama wange Allah bantwale sirina buzibu nakkomera, bantwale sirina buzibu nakkomera. Assijinu ahabbu ilayya mimma yad'uni ilayhi. Era ne bamukola bati, naye musajja wattu gwe baatwala wansi mu mbeera efaanagana ku bwetyo nga munyoomoofu, ekitundu kyonna kyogera ku ye, era yakoze amawano, twala tugende, abavubuka tebeewummuza, yeemwolera ate ku muko omukulu. Byonna ebyo yavaayo nga wakitiibwa. Batuka kumugamba nti mumundeetere astakhlisuhu li nafsi, aga nti nze nsigala mu kkomera. Ma baalu nisa
allati qatta'na aydiyahunna nga singa tawnansumulula njagala kusooka kiriyalinga sooka obuuza abakazi abeesala engalo kiki obuzibu bwange wakati waabwe nze nabo ani alina ekizibu maamala kulayiraga nti wallahi talina buzibu sajja oyo twakola kyonna ekisoboka naye n'atulema era nti kati mumundeetere ava mu kkomera tebamubuuza nti kati kutukuwe gufo ki njagala kuwa gufo naye nkuwe gufo ki abantu bano abasanyuka olw'obusibu bwe balabamu abantu ng'olina byokwamutefaaze ne balowooza nti buyisa ku bo balimba baswadde waliwo omuddu yali atawaanyizibwa ne shayatini ennaku n'emuluma sitaani ezo zitawaanya bwe zikwogererako bwe zoogera benoona biri twala tugende naye olunaku luvudda bugamba nimuga nti va mu byokunoonya ani ako asindika sitaani ani andoga lwaki namukola kitwalo biveeko nikutawanyiza bwereere Allah subhanahu wa ta'ala yatuukuza dda Allah yaga nti wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah sitaani n'abazikozesa wama hum bidarrina bihi min ahadin tezirina bwe zikosa bw'olabanga oloza omuntu bw'olabanga osindikidde omuntu kyeyafiini ne zimukosa tezisobola mumukosa illa biidhnillah Allah yabakkiriza nti akoze atya akola atya lwaki akkiriza yamanyi hikma kiki ekiri mu kukkiriza shayatini zifuŋŋame ku mukyalo ono ku musajja ono Allah alina ensonga ku ye ate alina ne ku nsonga kuggwa yazisindise naawe wennyini okutuukiririza ddiiru yo nze namugamba oyo simanyiirwa kabonebo najja kukitegeera ondabye namugamba nveeko ogendako kitono gyanaakoma ate bw'anaaba tabikomezza gyanaakoma akyamwongerayo weeragira bwereere gwosinga okuba mu kizibu Allah bw'olabanga akuyisirizzaako obulyazaamaanya ne bugenda ku muntu n'omulyazaamaanya ne kituukirira gwosinga okuba mu kizibu kubanga wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur setaani azikozesa yenna olabulibwa ti muganda gwange eno ddiiru togiyingiramu ojja kaafuwaliramu kati ono ali wakati wa bukafiiri naye ate akuba sama mbwaloga ne biyitamu yasinga okuba ku kizibu tufunikire ne hadithi ya Abdullah ibn Abbas kino tukitandikako butandisi obweyagala emirembe attention gijje ku bantu si balina ensonga wabula Allah yamanyi lwaki aleeta obulungi n'abukuleetera yamanyi lwaki aleeta obuyinike n'abukolata oba obuzibu oba okuluma n'abukuleetera kyabbeeyo okulowoozanga ku kugera kwa Allah n'okusalawo kwe n'otegeera nti kino Allah akireese mu bwenkanya ate akireese kituukiridde nina omuddu alikawo empaawo Allah amusaasire yajja okundabako nga ndi mulwadde ne mugamba nti Allah agera mu bwenkanya ate Allah waateeka ekintu kiba kituukiridde akiteekawo kikola kitya okituukiridde omuddu oyo nga mulwadde wa sukaali nga tasobola kumala ddakiika gawera 4
nga tagenze mu kyoloono. Omanyi sukaali gwakola abantu abafanako bwe bati. Avuga akamotoka bwakeera ku makya mu covid miskini bwakeera ku makya nga bamukutte mu kamotoka kavuga ne bamutwala mu kkomera. Ali muzigo n'abantu be, mulwadde wa sukaali, ekyokulya bw'ati abadde akijja mu kamotoka kyokka bamukubye mu kkomera. Bamuga nti motoka yatomera omuntu, simanyi babibbiramu. Nga nti wallahi sibimanyi. Yafuna omukisa n'ankubirako essimu. Ne mugamba nti Allah agera mu bwenkanya, ate wakiteekawo kiba kituukiriridde. Awo ekyo kyekyakugwanidde. N'aseka naga nti okizzeemu, naga nti n'abeerayo. Siiba luyise eyo. Nekituuka ekiseera ne muga topapala. Ekiseera ky'okuvaayo bwe kinaatuuka era ojja kukola kutya? Allah ajja kujjayo. Bwakeera ku makya ne muga nti gundi genda. Ne bamuta n'agenda. Naye kyejala okutuusaako mu kusula wansi eyo gye baamuteeka teyamirako ku ddagala. Naye olwaliro yawo mukubasinga okukuuma wuzu. Ebyokufuuyisa yabikomya mu kkomera. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ebyokufuuyisa yabikomyawo mu kkomera. Allah yamujjanjabira eyo ku sementi. Akuuma wuzu okunsinga. Era nga nti wange nzika ngende nfune wuzu nga nti nkyali bulungi. Okuva gye nafunye ku zukuuli sinnaba kubeera na bwetaavu. Allahu akbar. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba Abdullah ibn Abbas. Omubaka yagamba Abdullah ibn Abbas nga muvubuka muto, mulenzi muto, kubanga yamuyita n'ekigambo gati ya ghulam, mulenzi, ya ghulam, mulenzi, inni uallimuka kalimatin, kakuyigiriza ebigambo bino okule nga kwotambulira, tambuliza okubulamu. Mulenzi, bino kula biyige okule nabyo. Muvubuka gwe bino biyige kuva ku Mubaka sallallahu alaihi wasallam kwowawangaliza obulamu bwo. Omuntu omukulu bino bitegeere, ate gwe n'omukadde kiguli ne siraaje. Omukadde wa wano omulala alazeewo. Twasemba okubeera lunga mulwadde. Gwe n'omukadde byabbeeyo okubimanya ennyo. Inni uallimuka kalimatin, kuyigiriza ebigambo bino. Ihfazillaha yahfazuk. Si kyenjagala. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Wekwate Allah, Allah ajja kubeerawo olubeerera mu maaso g'okuyamba. Idha sa'alta fas'alillah. Kyo kyakusatu. Bw'obanga olina gw'osaba ng'olina obwetaavu, busabe Allah genuinely, ajja kubumumalira. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Bw'obanga oyagala okuyambibwa mu nsonga, bw'obanga osaba okuyamba sabanga Allah. Wa'lam, awe wali ekinyosi, wa'lam kyabbeeyo omuntu yenna okumanya anna al ummata tolaba omufaanagana mmwe mwenna anna al ummata manya y'abantu abo. Abantu mu bungi bwabwe, al umma huna jamaatu min annas, ekibinja ky'abantu. Manya nti abantu nga bangi. Law ijtamaat, senga batuula gye batudde, senga beegatta ala an yanfa'uka bishay'in, abantu mu bungi bwabwe balina omugaso gwe baluka gwe baagala bakugase nagwo.
Jaafar bw'abantu balina we batudde bateekateeka basala entoto balina akalungi ke baagala okukolera. Omubaka yaga nti lan Allahu akbar seka twali tumanyi yaga nti lan tekirisoboka nno lan yadfa'uka teriyo mugaso bantu gwe basobola kutuukako kutetenkanya bakugase nagwo. Lan yanfa'uka tebali kisobola. Bw'olabanga basobola ekintu eki aga nti illa bishai'in basobola kuyisaamu ne batuukiriza ekintu qad katabahu Allahu lak. Basobola kuteekerateekera nakuteeseza nakuyisizaamu ekyo Allah kye yawandiika dda nti ekyo kikyo sura. Myaka na myaka kyayitaddeeyo kati bosaawo eno bakituddeko bakiteekateeka kiituukirinde obasanga be tetwamukolera kino mwamukolera ki? Bw'olabanga abantu balina kye bayisizaamu ne kikutuukako bakutuusaako ekyo ekyakulembera edda nga Allah yakikuwandiikako nti kikyo. Era bwe naabanga bo tebakikuyisizaamu omulala ajja kukikuyisizaamu. Gwe kigaane tofaayo kigaane munnange wandinyambye ku bwati munnange ensonga eno gisobola wandinyambye. Bangi ng'ab'eŋŋanda zaabwe balina obusobozi obubayamba ne babatuukirira babayambe ne bagaana. Naye Allah bw'aba waakubayisaamu osanga atamulinaako kakwate nga yamuyisizaamu agati genda Allah akuteeremu baraka. Osanga obulungi we buyise nga tobanga wona ssuubi nga gw'obadde olinamu essuubi teyandiseeko obulungi nga wallahi kakuyasiza. Senga mwali mumanyi wali omukwano gwange yali mulagaawo seeka wange mwana wa maama ne bamugamba nti neetaaga ebbaluwa ya lifaaro ya lifaaro ey'emulago. Obulamu bugenda omusiraamu n'atuukirira omusiraamu emulagaawo naga nti seeka yeetaaga ebbaluwa eya wano asobole omutwala bamujjanjabe. Nakati mumuleete muwandikira nti mumuleete bwe batuusaayo nakati muyite mu sisitimu ne tuyita mu sisitimu paka lwe bamututuusaako. Omuddu yagamba tuwandiikira ebbaluwa. Era ne muganda wange teweeraliikirira va ku bunkenke nze Allah bw'anaaba waakunzijanjaba nja gifuna. Naseeka munnanga nti sisitimu yaabo nemuga nti teweeraliikirira. Ne ŋŋamba bannange nti munzije wano ne banzijawo ne tudda ewaka ne wabeerawo omuddu wange twetaaga ebbaluwa mwagala ebbaluwa yebasibye ebbaluwa yetusibye mukeere ku makya olwatuuka n'apima n'akola atya nadda ku kompyuta n'afulumya ebbaluwa negatiseeka mugende. Baganda bange kyogaana okugassa munno kyogaana okugassa nakyo munno mu bulungi bwe kibeera nga kirimu ebyo Allah bye yamuteekerateekera. Oyagala toyagala bwe kitaayite ku ggwe Allah ajja kiyita awala. Allah ajja kukiyisa awalala oyagala oba toyagala. Tebeekeza obulamu bwo tomenyeka. Ilamu anna al umma abantu bamanye
لو اجتمعوا لو بيقتا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. سيدي يوكبي ومبقى يجي مغامبا ناقت ولو اجتمعت الأمة أتارا أنتم نبقونا نباتيا على أن يضروك بشيء ngabakunganya ekibakulungutanya nsonga eki nga baagala kutuusaako bulabe. Omuddulewe abantu oba oli omu oba ali omu oba bangi naye balina obulabe bwe baagala okutuusaako. Omubaka yagamba mubeere batebenkevu mukkirize mu kusalawo kwa Allah n'okugera kwe. Omubaka yagamba nti lam yadurruka, teri muntu ali kukosa. Bw'olaba ng'omuntu alina kyakoze mu by'omutawaana ne kikutuukako omanyanga nti illa bishaiin qad katabahu Allahu alaik, manyanga nti akukosezza n'ekyo ekyakulembera dda mu nteekateeka za Allah nti kijja kuba bwe kityo. Temweyagalanga nnyo abakosa abantu, teweyagalanga. Oba kino kyogere obudde bubuweddeyo. Waliwo omu ku bakulembeze eyo eyankubiddeko akasimu nanga nti wano ndabawo abakwe tulina ebiwandiiko wano naye biraga bisonga ku ggwe. Tekinaweza nnaku 3 wano waliwo ebiwandiiko bye tulaba birina gye biveeyo naye bisonga ku ggwe tebajja kukusona. Netwogeraganya nambuuza naye wabakola ki? Naye wakola otya? Naye wabakola ki? Namugambye nti kyemmanyi kyeyinza okulowoozaako ennaku zino, kyenyinza okulowoozaako ennaku zino, ndowooza lwa kwogera nti mu Busiraamu omuntu tebakulimbanga nti bwe kubanga kulwanirira Busiraamu titukozesa abaana abato n'abakyala. Omuntu yenna ajja gy'oli n'akulimba nti leeta omwana wo omwana yenna ali waali tojjibwanga muntu kukugamba nti jangu tugende mu jihaadi. Omwana omuto mu Busiraamu tayina we yeetabira mu jihaadi. Ekyokubiri, abakyala mu Busiraamu bwe kuba kulwanirira Busiraamu abakyala tebeetaba mu mbaka bamubuuza nti hal ala nisai jihadun ya Rasulallah, wange mbaka wa Allah naffe tugenda ne tukwata ebyokulwanyisa ne tubeera mu battlefield nga tulwanira kutaasa Busiraamu. Omubaka yabagamba nti alayhinna jihadun la qitaala fiha, abakyala balina jihaadi eyaabwe teri mu kuyiwa musaayi. Alhajju nzira mu kino ganya si kyaffe kya Busiraamu, si kya mu Busiraamu abawala oba abakyala oba abaana abato okubatwala tibagenze kulwanirira Busiraamu. Tekiriiyo. Akikola kyonna akola bibi, si bya Busiraamu. Nga twekuba kwewera nga kyekyo nja kukinoganya bunoganya. Bakola bino bwe babikola society y'Abasiraamu neerumbibwa neekosebwa ng'abantu balowooza nti ebyo byabaki Abasiraamu naye nga byabeera bye by'Abasiraamu.
owaye tukoze tutya nze tambula wabwobulezi bwonzitira ekyo siina buzibu seetaaga security ntambula wabanga ebyo bwe buzibu ge mazima tugakolera tuti bw'olaba bankubye manya nti nateekebwateekebwa kukola kutya kukubwa era netwawukana nga nti Allah ffenna atumalire nga nti atumalire mbeere mubyammwe nze mundeke عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعثمان بن عفان رضي الله عنه لعثمان بن عفان رضي الله عنه باري نوم بقى صلى الله عليه وسلم قرصاز أحد قرصاز أحد نابو بكر باري أبان تواب قرصاز أحد فارتجف نركان كنا وبقى يركان أسكن أحد أحد تاني يتكو كان كنيا تبكرا مكفوتو قالوا قالت ما عليك إلا نبي وكان كانوا تانغازا كوينيكو ndi nabbi nekuli nyakono kwankana nalugambe ekyogo nagati wa siddiqu owokubiri gwendi nayo yo Abubakar Siddiq namugati wa shahidani bana ababiri abasigadde Umar ne Uthman bantu bakuttibwa nga battibwa lwa busiraamu bwabwe abantu abo banane bakubera ne bakuyinyeeko n'olema okutebenkera n'okankana tebenkera Uhud olusozi ne lusirika senga yali ggwe ngombaka agambye nti nabiyyu oyo n'avaako wa Siddiiqu oyo n'akola atya n'avaako ng'osigaddeko mmwe babiri nagati abagenda otugumbulwa wandizeeyo okulya ggwe naye Uthmani ne Umar basigala batambula ezirimu gyabwe naye ng'omubaka kitadde muki akitadde mu bwongo bwabwe so okwogera amazima ebyo bwe bityo bwe biri muganda wange Abdul Karim twawangalanga naye ayina ekigambo ku nkomerero y'obulamu bwe emyaka ng'ebiri yakyogeranga nga simanyi kyebitegeeza naye ng'akiddiŋŋana nnyo naye agati walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi jambin kana lillahi fihi masra'i kigambo ekyo kati kimuva ku lulimi kyogeranga nti sifuddeeyo senga atugumbulwa naye ng'atugumbulwa ndi musiraamu ala ayi jambi oba naagwira ku sayidi ki kana lillahi fihi masra'i naye bwe banaabeera nga ekintugumbuddwa nga musiraamu gwange sirina nsonga wabaye ntuwangaala n'omusiraamu naye nakirabako nga kimutuukiddeko namusanga nga fillahi masra'i oluvannyuma lwa dalusi bwe ruti nga mwana wattu abadde ava mu motoka ye bw'ati ne bamukuba awo ku mupiira awo ku drivers door nga wagudde natulako netugatya kano ke kayimba ebbanga lyonna lyobadde oddiŋŋana ne ŋŋamba alerenge situla muteeke mu motoka ye alerenge evuga mbasanga ekibule message eno saabadde wakugibawa naye ejjidde mu hadithi ya Ibn Abbas eno ejjidde mu hadithi ya Ibn Abbas nti omubaka yamugaa nti manya nti abantu bonna oba ekibiina ky'abantu bwe kyegatta nga kikulungutana kukutuusaako bulabe teriyo obulabe omuntu bwayinza kukutuusaako okuggyako Allah bwe yakola atya bwe yateekateeka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe husnul khatima atuwe okufundikira okulungi obulamu buno obwensi naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana atuwe obunywevu ala rushd ku mazima era ku abantu jjululira الرضا بالقضاء والقدر kyokka ekiyinza okuwa obuweweevu n'obutebenkevu mu mpangala y'omuno ey'okunsi
وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.